A commotion, otegedde. Ulira, first listen. Baba de command will mukozina commotion. Abantu mubaleke babeerewo mu mpolampola. Bazwana because ngwe bajjawo bulijjo, otegedde. No one has any problem, otegedde. So you want to take me where? And for what? Otegedde. Nkoze eki, otegedde. Sikoze buzibu, ndi kam, otegedde. Naye ate poliisi yennyini yeteekawo embeera okitegeera nze ndaze wano ku ssaawa nnya okitegeera why police ekyesinga abantu ku national theatre for what reason otegedde abantu bona bonna baabagamba nti balina kujja ano ng'ennaku z'omwezi 28 okitegedde tebannafuna anti obedda mbagamba nti abantu abajja wano mubaleke because baliwo mu bukyamu okitegedde ukuba kamera This is the man who was doing all this kind of okutaasa kubanga embeera mugiraba naye nga lwaki poliisi ebeera deployed bwete nnyo ku bintu by'abayimbi ati tulina okumanya kivuddewa ani yakikulidde otherwise tetusobola kusalawo kitamanyi kuba ffe police about to stopping account temujja ffe tukedde nga lunaku lwakulondera n'abalala bakyajja naye embeera eriwo tetugitegeera kasooka tugende ku polisi tulabe be bakutte oba naffe banatusigazeeyo kwanza kale mu mbeera bwetyo bagambye nino okulonda kugenda yimirizibwa paka we balifuna ssente ez'okunoonya okonda kulina obaayo kubanga ebizibu by'abayimbi bikyaliyo abantu balwala abantu bafa buli oyongerayo okulonda oba oyongeddeyo ebizibu by'abanno so okulonda kulina okubaayo era kubadde kuteekwa kubaayo leero bayimbi bano bakwatiddwa tugenda ku CPS kulaba kituyinza kukolawo wetumala ngenda bayita mu press conference waka naye kuno basusse okwongezaayo bali mu kutta ssente kuba ffe tufiirwa ezaffe naye tugenda kukola press conference ku Kings Sport twogeremu byonna tubitaanye wamu nga tetutemyetemye kasukazika ku CPS ntaasa abaana bano kale Hello, boss. Don't tap out. No opposite. Anti tuwate tumanyi